Executive Media. Focus, innovate, succeed. Omwana w'omuka omukadami w'abalangira n'abambejja Niko Mutooro yo mu Mutooro Comedy House Experience season ey'okubiri nga 15 Mei 2026 ku Club Obligato Mutooro Comedy House yonna yakutusanyusa ng'ekulembeddwamu Vanessa Kayiira, Sana Lunanagira, Chukambo Mutamivu, Angela Angel, Regani n'abalala bangi ne bakomedians bonna Amato Malanguzi, Madra Chiko, Mary Hatstumbetu, Sami ne Shawa ku miryango gikusasula emitwalo 5 VIP emeza yakakadde mujatuseke mujatusimba kagere mu comedy bino biwagiddwa Star Times Makula Chika, Heavy Chicken, Suzo Properties, Crown Japan Katwe, Mami Gadgets, Alma Skin Clinic, QC Nansana, 5D's Phones and Accessories, Panzatronics, Gadget Junction, Power Alcoholic Kombucha ne Radio 4 Ikop bakube babifanani olikwenda bifanani birungi bakukube bakwize ti oli munoni omukolo bagukolere olina kwandula olina nankani bya wedding olina graduation nibo bofirirwa so kwenda kukola nankani send off decent wesimbye omukalulu decent funaba Ikop abo bulwo bayito batako tubateko tuli kujja mukulonda era tibasasula be kale sasula olikwenda bya bululu yes bakukube mukuba ni poster ate bana mukuba poster olikwenda bana dedo kubutundu bali mu poster anguli mutunigira muko chali wife ani chali wa mwazira sente yasina nokumuyamba oyo omusada eri ekindi aba Ikop olikwenda poster kale bana butundu bali billboard jamba na ife aba business card mudikola nteno naba akolene ya nedo debeta bolochuwa dindi bolochuwa chechimu ne business card ate kalenda muandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubedah. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gw'okutte gw'obba. Washuga teyamazanye ku live. Vamo gyekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiga nga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fiina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Yo, this is A-Pass and I'm on Real Time with Mimi on Executive Media.
Don's it. Hey, pass. I'm on. Really, chengamba abakyala. It starts with kwekiririzamu. So actually, BossBabe community, now when Kugambe, it has evolved. Wanze we natandikira, sali aombu nine ekirooto, tugenda otandika okukola bino byonna, ebintu bye tukoze. Nze natandika nga nina course gye ntunda. Era abakyala bonna basubscribing for that course. Bwe nakola course, nali saaga omuntu akole bukozi course, agende. Nemme kumanya course yamuyamba, yafunawo enjawulo, oba teyamuyamba. So nenkola group, babeere ku group, mbeere nga mmanya, also nga mbamanyi. So tukola group. Bwe nkola group, neweeza abantu 100. Bwe yaweza abantu 100 nenfuna ekirowoozo. Nga kati because also njagala nnyo kubanga we are always advancing. Saga tubeera awo kati tulina group tuli awo kyekiddako. So nendete ekyozo. Nengamba, how about we save? Bwe tumala okusavinga, tugule ettaka, tulyawuzeemu, buli omu afuna ekyapa. So when I shared on that group, abakyala ne bakola ki, ne bakyagala nnyo ekirowoozo, era ne basanyuka nnyo. Ate awo no we nasharingira nga nange sinnababeera sure bulungi. Toweka kasobo sinako. Nga omanyi nga nange sibimanyi nnyo n'ebyamataka. Abakyala ne babeera very excited. Abamu nga bagamba naye nze ndi mu kuloota nga nina ekyapa kyange wansi wa piro. Nga abamu nga ne batandika ne bagamba sente tuziweereza wa tuziweereza. Ne ngamba mulindeeko. Temupapa. Nze omanyi njagala nnyo okukola ebintu ebiri organized ate naddala ebya ssente. Tufuna abantu aba investment clubs ne batubulira how you manage money well. Systems zizoteka in place. Nitufuna abettaka ne tu interviewing abettaka ab'enjawulo. We registered our constitution. Kati mwaba abakyala mwennyini abaalimu ne twerondamu ne tukola akakiiko. Kati akakiiko ke kamanaginga. In fact ne ssente kati bino bye muwulira nti oli yadduse ne ssente kati ewaffe tekisoboka. Ne tutandika awo okunoonya ettaka era ne tulifuna omwaka ogusooka era ne tusubdividinga buli omu n'afuna ekyapa kye. N'omwaka ogwokubiri era kyekimu. Lwakwakala abantu basinze tumanyira nnyo ku by'ettaka naye nga BossBabe community is not just about land. Mwine ebirala bye mukola ng'ogyeko okwegulira amataka. Yes. Ate abasinga kati ennaku zino baagala nnyo kujja lw'amataka naye ate nze njagala nnyo bajje ku kwekulaakulanya. BossBabe community is about financial empowerment. So how do you feel nga Nuru oli yali atudde mu roomu ye buli kimu alaba tekitambula? Naye tonkabya nakunkaabya. Gamuweddemu kati nga Nuru ali wano ebirooto owulira tugenda genda e Dubai nga tetagenda yekka. Agenda n'abantu abo abamukkiririzaamu. Bikwasa n'egonde. I know, it's okay. Ekyo kyogambye kyewuunyisa. Kyova olaba nze ennaku zino nina okukkiriza okw'enjawulo. Nti at a certain point in my life. It's okay. It's okay. So, subira buli omu ali bulungi kamera nkula. Akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde. Bannange ogamba ki wamma? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shamima Njali erinnya lyange. Tuli ku real time with Mimi. Oli ku executive media. Subscribing, liking, bomala o sharing. Banno ababeera tebannaba kubeera ng'ate balaba. Little Hijabi registration egenda mu maaso. Etandika ng'ennaku z'omwezi 2 July. Tulina weekends 5 ez'okubeera n'abaana abo naye it is a pick and drop. Omwana omudroppinga ku makya n'omukima olw'eggulo. Saturday and Sundays. Then 27th August lwe bajja okubeera ng'ate bashokesinga eri abazadde. Then ne Hijab Nation awo tujja kuba tuli mu Hijab Nation ogw'omunana gwonna twaguwaayo mu Hijab Nation. So muzikiriza olwaleero ndi musanyufu okuba nti nkyazizza omukyala w'abakyala. Mama ndoza kati wafuuka mama w'abakyala. Really? Nkyazizza omukyala w'abakyala, mama w'abakyala, abangi ndowooza role model wammwe abasinga muntu wammwe, mama wammwe, mukwano gwammwe. Nsanyusa okukulaba Nuru. Nange nsanyusa okusanga. Mukuliko eyo. Waleesa akantu akapya twadde tetukamanyi. Business shower. Business shower. Kabadde kapya. Wakalowoozaako otya? And tulina bridal showers, tulina baby showers, intro shower, bridal shower. Ewali ne intro shower
kati ne business show yatandise so kati yakomye ku Anteira yekka kati abalala bakipiking up batandika okikola kuba tuteeka amaanyi mangi mu kusondera embaga mu kusondera baby shower mu kusondera ebyo byonna kati ne business abantu banakijjumbira ekyo nga kirimu empalana nnyingi okusinga ate bridal shower na biki ate nange neewunya lwaki okimanyi kyangu nnyo omuntu okuwa ssente ez'ebirala naye eza business oba kiki okujja ogambe nti senga bampeeyo obukadde 5 ntandike abukuwa ku mukolo ate abujjayo mangu ku mukolo nga tebyamukase nojja ng'ofulumayo n'azisaasaanya ozina n'azikubuyiira bwaki kati simanyi oba mulina kyongeramu n'okukinnyonnyola abantu okukinnyonnyola abantu bajja kitegeera bajja tandika kirimu oba olabanga omuntu agenda okugaggawala ate simanyi lwaki abantu bakiraba bubi omuntu bwagaggawala kiba kibi aba atuyiseeko kati bwakuyitaako nekibaki yani nja kuba nyinza obutaddamu mmulagira lwaki abampitako n'agenda efitina abakazi tulina nnyingi naye ndowooza eri munda mu mutima oba ffe tugyeteekamu simanyi by the way eno kiyinza okuba kya butonde naye ogezaako okubeera intentional n'otandika okukyejjaamu gwe ng'omuntu n'omanya nti Shamim bw'aba ali bulungi ebya Shamim ate si ebyange byange n'ebya Shamim bya Shamim n'ebyomulala bya mulala nti oli omulala bwa shininga tekitegeeza nti nze sigenda kukola ki sigenda kushininga so nsanyusa okukulaba okikola otya Nuru ekiki okubeera Nuru abantu abakyala gwe batunuulira najja n'ayogera abakyala ne bawulira nkimanyi olinaye abakyala bo b'otwala naye n'ojja n'oyogera ne bakuwulira ne bagamba Nuru agambye bantu bangi abazze ne bagamba tulinawo kino tugenda tandika bwekiti ne batafuna bantu kituufu naye gwe okubanga bakuwulira nojja n'oleeta olina ettaka otunda ettaka n'ogamba eno project bwe titugimalewo ne bajja obajjawa obagamba bigambo ki obwesigwa oba eno simanyi ebibuuzo bingi naye kwekiva I think also my journey really byempiseemu ate ne for example bw'oba oyogeranga ku BossBabe community engeri gye yatandikamu ya evolvinga sinti naveri natandika nga sharinga my journey kuba nange natandika nga nina embeera gye mpitamu waliwo ekiseera awo mu 2021 nali mpita mu kunyigirizibwa kungi nga nina ebizibu bingi ng'omuntu katulwali lumu nga ndi mu nnyumba nga ntambula neneetunira ne nga ndi Nuru ki ekyabaawo how is this your life ng'oli wekka nga ndi nzekka obulamu bwange bwatuuka omanyi bwe butuba bato omanyi bwe naakula ngenda kubeera bwenti ngenda kubeera bwenti kati nensanga kati nkuze naye obulamu nga si bwebwo nga tebulinga bwe nakola ki bwe nabubala so anyway in that moment I think maybe it was I don't know naye nawulira eddoboozi munze nga linga Nuru wabaaki what happened so nenkola decision okutandika okukyusa obulamu bwange so bwe nali ntandika okugamba nti mbukyusa nali nga nsharinga nga byenkola ki byempitamu ku TikTok yange nga nsharinga tebakuvuma tebakugamba tikati ebyoyogera byaki nedda kale bye nali nga nsharinga olumu of course ebimu nali sibisharinga indirectly for example nali mu relationship nga erina challenges so nga njogera kale nga nyinza okwogera nga ku toxic relationship oba biki then nali nsoma nnyo about financial management kuba nali struggling nnyo mu by'essente nga byensoma byenjiga nga nsharinga kati abantu ne batandika n'okunfollowinga ate bambi ne TikTok eyo yanyamba nnyo okuhealinga by the way etya ngeri toxic eri toxic kati ng'ohealinga naye nze kati anti bye nali nga mpitamu mu kyofo ky'obbisirikira kale nabyatulanga naye mu ngeri y'okusomesa sajjanga nti negamba oba story naye nga nsomesa nga oyogera owulira otowoloka nga ntowolokoka so with that netandika n'okufuna following in fact lumu na imagining obulamu bwange nengamba omanyi obulamu bwenjagala I want to be a BossBabe nga mu mutima gwange mu mind yange nga BossBabe kitegeeza omuntu kale oli impactful, you're doing well financially, you're traveling, you're impacting lives. That is the image I have. So nakera lumu nengenda ku TikTok yange netekako no BossBabe. Abantu bambuza nnyo wekyava naye bwe kityo bwe kyava really.
bwakiwulira mulino ogakati kanje nekiteekako ate okusooka nalinga ntyo kyeta ninga abantu banagamba baki but with time nenkimanyiira Nuru BossBabe era nga wonsanga nopita BossBabe nga mpulira n'ensonyi nga kikukaanga nga sinabakaye kukifiiringa bulungi. So anyway, that's how I started nga sharing. Kati abakyala ne batandika bambi oku inboxinga abali bayita mu bintu byebimu almost binalimpitamu naga Naye wayogedde kino kinkwatako ne basharinga stories so ne babeeraawo nentandika olabanga actually it's impacting life so nenyongere okikola nenkifuula part of my life nti I share my thoughts bwentyo. Then after some time nga bwenkugambye nalinga nsoma nnyo ebintu ku finances nenkola course gye bayita BossBabe money course. BossBabe money course eri about financial management nga njogera ku psychology of money omanyi ekintu ekimu ekitugaana n'okusucceedinga mu bulamu tulina some limiting beliefs tulina beliefs zetulina nga oba twakula nazo nti toligaggawala famire yammwe muliko ekizibu n'okyeteekamu ebyo bwe bito n'obyeteekamu nti banaye ewaffe tewali yali akoza ebyo beliefs bwe zito ne zigana ewaffe teri afumbira waffe buli agezaako ofuna ssente afa okitegeera ng'obimanyi ezo beliefs oba n'otandika okulowooza nti bwe mba saasoma sijja kugaggawala just believe gwe bagambye bonna abataasoma tebagaggawala yes so tulina beliefs ezo ng'olumu zikola ki zitukeeping oba belief nti nze ng'omukyala sisobola kukola kintu ky'amaanyi oba nze ng'omukyala sina kukola bwe kiti so tulina beliefs ezo ne zitugana so mweyo course mulimu ebintu bingi managing otya ssente mulimu ne financial abuse omanyi tulina financial abuse nga bw'olaba physical abuse kati abantu abasinga ffe tumanyi physical abuse naye waliyo ne financial abuse kati financial abuse nti nzo obeera n'omuntu nga tayagala o advancing mu bulamu financially so abeera alina ebintu byakukola ebikukeepinga wansi oba ayinza okugamba nze tojja kukola biki oba kale bw'oba ofunye omulimu natandika okuteekako amateeka olina kudasa olina kukola kale ng'ateekawo ebintu ebikulemesa ati waliwo okugondera kati kankwe example kangamba okola ku TV okolanga ku ssaawa 3 naye omuntu nagamba nkwagala ewaka ssaawa 3:30 ago gaba amateeka oba kuba kulemesa oba nagamba sikulaba ng'ovudde waka togenda toyogera n'abantu tokola ki so nga buli kyogezaako kukola okwejjayo akigaana oba ne mubeera nga muli mwenna waka ne mugamba mukwata ssente zammwe oba ne bwe muba temukutese ne mugula ennyumba naye n'agiteeka mu mannya ge yekka okiraba muguze mwembi oba kale so wabeerawo ebintu byenjawulo oba kale yagula ennyumba yes yammwe yawaka ya family n'agenda n'agyewolerako ssente oba n'agitunda nga tagambye okiraba so all that is financial abuse ate abakyala bakigendamu nnyo ate financial abuse tetera kujja nnyo nti omuntu akuteekako obugambwe sometimes akikola lovingly gamba omanyi bebe ebyokukola nze ngenda kukulabirira omwezi obadde oyagala kusasula mmeka nze ebyo bireke njabitwagala ffe abakazi si byetwagala olowooza so ekyo nakyo kirungi but kina challenges kitya nti omanyi okukola kw'abakyala bano okukola si nnyo ssente z'ofunamu bintu bingi by'ofuuka ng'okoze nga okwekkiririzaamu n'olaba nti kino nze nkikoze nti kino mazima ddala nze nakitandika kati nkirabako natandika channel yange natandikira ku 0 kati nina abantu nga bameka nti nakirabako nti nayiya business yange nenji marketinga so kikuwa confidence kikuwa essanyu satisfaction kuba okola si just sente kikuwa connections nti otandika okumiitinga abantu abenjawulo nti abo abantu obayigako so ebyo byonna kikuwa ne peace of mind ne happiness not abeera stress imagine ng'oli waka ng'okuva wozuko ekintu kimu kyolowoozaako byebimu byolaba kufumba kulowooza ku musajja oba kati akola ki oba bateerako n'amaanyi okitegeera kubanga tolina kirala kyolowoozaako naye wano oba okola naawe omanya nti
leero naluddeyo bintu byabadde obudde bwangenzeeko. You can easily understand that. But if you're at home, omuntu aluddeyo dakiika 3, you can't understand it because si bwe bulamu bwo. So okukola si nnyo about the money. It's more social capital, ofuna experience. Obwongo bwo bwegula. Tebubeerawo nga bwebase. Yes. So ebyo ebintu ebimu ebiri mu course. So nentandika okukola ku course. So bwe nakola course eyo eri online. Online osomera otya? So njikuweereza ku email. So eri already pre-recorded. Kati olaba nga bw'olaba zino videos eza YouTube n'oziteekayo. So era nakola videos n'eziteekayo. It's just that ozi accessinga through your email. N'otandika okusoma. So ebyo byonna bye nkugambye mu ebiri: financial management, okukola sente, okola otya sente kyeki. Tetumanyi sente kyeki. Kankubuuze sente kyeki. Sente lupapula sente. Sente kyeki. Sente kyeki. Shami mutubuulire sente kyeki. Simanyi sente kyeki golina okutugamba. So sente fetulaba lupapula. Exactly. Sente is beyond olupapula. Nti sente is an exchange of value. Nti bwe nkuwa ekintu eky'omugaso gy'oli ogenda kumpa sente. Ate ezo sente obungi bwazo zigenda kusinziira ku mugaso ki gwe nkuwadde. Kitegeeza Nuru, emba njagala okwongera okufuna sente nnyingi, nkola ki? Oyongera okubeera n'ebintu by'omugaso. Exactly. Neeyongera value. Ekyo kimu. Neeyongera n'abantu abangi okumanya value yange. Kuba Yesu oyinza okuba ne value obanga olina ekintu ky'okola kangambe. Kati value kiringa right now you're providing value. That's why YouTube pays you, I believe. Yes. Nti ogiwadde ki? Value, ogiwadde content. Abantu bagenda kujja ku channel gyayo bawakinge. Exactly. Bo influencingira omuntu omukoze ki? Omuwadde value n'akuwa sente. Kati kijja kusinziira nti value gye muwadde yakakadde kamu, yabukadde bubiri, yabukadde busatu. Kitegeeza bwe mba njagala okukola sente ezisingawo, nina okuyiiya ne ngamba ki kye mba nnyongerako okuwa, first of all oku increasinga value, naye also n'abantu okumanya. Kuba tulaba abantu bangi, kati nga tulaba abantu babeera ne products ennungi. Naye abantu bwe baba tebazimanyi, oba ogenda beera nazo. Kituufu. So beera n'ekyo ekintu ky'ogamba nti bwe nkikuwa ompa sente, then n'okimarketing. Akyova olaba omuntu wagamba sina sente, kye kiba kitegeeza nti tawali kintu kya mugaso kyakolera abantu balala. Otherwise, yes, woba olina ebintu by'omugaso byokolera abantu abalala togenda kaba nti sina sente. Ate Nuru bano bangezezzaako nze, era Nuru byagambye mbirabye naye nze nkoze business. Ntingezezzaako ki? Yagulawo botiiki n'egaana. Nagulawo emmere n'egaana. Ng'egaana etya? N'agamba abaana bano bamirembe bakola. N'ayingira bedding. N'ateekawo bedding n'agaana era yowe n'agwa. N'agamba aliko ye kizibu. Abakazi babimpeeza nze ndayika ndiko kizibu. Kale katutandikirawo. So first of all omuntu agamba nti ndiko kizibu, your first of all mindset. Wajeteekamu. Kasa weteekamu ekintu nti nze ndiko ekizibu. Trust me, ogenda beera n'ekizibu. In fact, ekintu ekimu kye nsomesa mu course bakiyita reticular activating system. So reticular activating system kitegeeza tulina part of our brain nti kyenfokasingako kye ngenda okulaba. Ti bwe mba nzikiriza deep down in my heart nti Nuru ndiko ekizibu, buli kye naakwatako kigenda beera n'ekizibu. Wali obaddeko ng'olina emmotoka gy'oyagala oggula. Noga ngenda gula maybe Harrier oba ngenda gula ki. What happened bwe watandika ogirowoozaako? Otandika oziraba. Exactly. Omanyi ekireetera ekyo? Reticular activating system. Nti obwongo bwo butandika okumanya nti Shamimu kati kyasinga okwagala mmotoka eno. Kitegeeza buli bw'onaatambula ojja kuba ogiraba. That's why bw'ogula emmotoka ng'obadde togirabalaba olugigula bot nogamba ekiki nga nnyingi nnyo. Nga nnyingi ate kati nga buli omu agivuga. Okitegeera ne we luba lugoye n'olugula oluba n'oddugula kati olaba buli omu alugula. Lwaki? Because kati obwongo bwo butandika okufokasinga. Kuba mu nsi mulimu ebintu bingi ebitambula. Kati obwongo bwaffe tebusobola kufokasinga ku ki? Ku buli kimu. Naye obwongo bwaffe bugenda kufokasinga ku bintu bye bukkiriza nti ki? Nti biri important to you.
kati bwo obwongo tebugenda kwawula oba kirungi oba kibi nti kino ekintu nkirowoozaako buli lunaku kati ngenda tandika okukiraba nti nze ndowooza nzikiriza nti nina ebizibu ngenda bifuna. Have you ever noticed nti wobeera n'ebizibu somehow ofuna kino ekizibu nofuna kino nokifuna kino biba tebikoma. Exactly. Ate bw'otandika ofuna ebintu ebirungi. Have you ever noticed? Nabyo bitandika. Nofuna kino ne bakuyitira guno mulimu ne bakyebizibu ebizibu kiba byesomba omulundi gumu. Because waliwo ekintu kye tuyita vibration. Fena tulina vibration. So vibration yange yegenda okusika ebintu mu bulamu bwange. Bwe mbeerawo nga nze ndyawo banaye nina ebizibu nze era banaye nasiraana nze era nze guess what, that is your energy, that is what you're attracting to yourself. Era ngamba nnyo abantu Nuru omwana n'alwala oba wakamujja mu ddwaliro neyeekoona ekigere oba wakamujja mu kwekoona ekigere ne bakugamba owookubiri naye ku ssomero munna amukubye ekyuma oba wakamujjayo ate ne bagamba ebintu byo ku dduuka edduuka byonna liyidde naye byebyo byebiyidde sente ate obadde otambula era ezizo ze babye because obeeramu eyo energy that is what you're attracting. Nti wobeera nze kati story yange bw'ogiwulira emabegaawo nga nkyali muto olabanga nva mbizibu netudda mbizibu twatandikaawo tata waffe atandise okuba omwavu mama waffe n'agenda yali awo n'alwala ate n'afa ate ali awo waliwo omwami asazeewo okumpeerera fiizi nampeereraako naye after some time ate naye n'afa just like obuto bwange like nga nfuna bizibu. So because unconsciously olimu eyo energy attracting ebizibu, then bw'otandika okuba mu energy attracting opportunities munayo otandika attracting opportunities n'ebintu by'otakoleredde obeerawo ng'omuntu akuyita Nuru jangu wano waliwo kino Shamimu wano waliwo kino nga tewali totaddeemu maanyi go but because you are in that energy. Now the trick is right now oba olina ebizibu tosooka tolowooza nnyo ku bizibu. It's kizibu nnyo obutalowooza ku bizibu ng'obirina but the trick okubivaamu find a way of feeding your mind positive information. Nze olaba nze siwuliriza amabaluwa gano agali very negative ate banaye ate ono yandoze ate nankolamu olubuto omukazi awo nandoga nenzimba nabaana nengenda ewaabwe nange byannemawulira because bw'otandika obiwuliriza ennyo ofuuka by'otandika n'otandika okubirowoozaako abakazi kati nga bw'olina BossBabe exactly abakazi nga buli omu ajja na bizibu otandika obifaanana naawe n'otandika kati okubeerawo ng'olowooza kati ate bakuloga otandika olowooleza abantu nti bakuloga lwaki biri bye wawuliriza n'otandika olaba omuntu nabadde awo Shamimu yantunulidde kirabika nno kati Shamimu lwaki yankubye olabye eriiso lye yakubye okitegeera n'otandika okuhavinga imaginations naye nga no oba oliawo omuntu najja mpaka obusapatu bwo yaze lwaki yamusabye era yasabye nze ate abakazi bye tubirina nnyo okitegeera. So me, I try as much as possible to avoid anything negative as much as possible. Of course, in our world, social media, which sometimes si changu, chabi avoiding. Yes. But if you can, avoid them because that's what goes in your mind. Guno obongo wafe, it's a garden. Garden, nimiro. Nti ky'osuulako kyekijja okukola ki? Kyekijja ovaayo. Osuulako ebijanjaalo ojja funa bijanjaalo. Tosobola gamba nasuddeko bijanjaalo ngenda funa apple. Okitegeera? Ky'osuulako kyekigenda okula kati weebuuze okuva w'ozuukuse. What are you feeding your mind? Ne bakwano bo, your close friends, we mutuuka ne twesanze tuli kachayi ne Shamimu tunyumya ki? Nakyo kikulu. Tuli mu kugeya abantu, tuli mu kuvuma abantu, tukola ki? Bwe twesinkana. Twogera ku bintu bituzimba oba muli ku bantu. Gwomanyi gwe bakyaye, gwomanyi ali mu kufekinga life, gwomanyi gwe bali kumpi okukya, gwomanyi gwe bakiitinzeko, gw'obudde obuwo obukolamu ki? Okumanya ebyo byonna ebifa ku bantu. Omuntu toyinza kujjuza ebyo ne weerowoozaako. Exactly. So all those otandika kukolimira abantu. Okitegeera bo ssente bazijjawa. N'otandika okulowooza gwe Katonda yakukyawa. Katonda tasobola kubanga yakukyawa. We checking. I have one of my sisters recently adangam. Simanyi lwaki buli omu tanjaga mugamba mukwana. We checking.
check yourself. Gwe lwaki olowooza buli omuntu akwaga lwaki? Because we are a reflection of what we are on the inside. We are a reflection. So before you start blaming the world, so kotule wansi mukasonda gwenga Nuru, gwenga Shamimu, gwenga Irene. Obuze wawe nkola ensobi. Obuze. Start to reflect and accept naye abantu we don't want to take personal responsibility. Yes. Tetwagala kukkiriza nti buno obulamu bwendimu nze mbucreate. Gwe obucreate nze. Obulamu bwonna bw'olimu wenna bwe buli gwe obucreate nze. Manyi kizibu nnyo okukkiriza. Naye wonaakikkiriza kijja kuyambako okutandika okukola ebintu ebikyusa obulamu bwo. Okukyusa obulamu kitandikira na kutwala personal responsibility. Nogamba ekituufu kiki. Kati nga bwe nkugambye when I started reflecting on my life. Natuula ne ngamba naye what happened? I started to reflect because I had opportunities. Then natandika Katonda yanyama natandika kufuna opportunities mangu. Naye I reflected ne ngamba nafuna zino zonna opportunities, but why am I struggling? What happened? Wakati awo nakola nsobi. So you reflect. No, exactly. No manya nti financial management was also a problem. Ofunye opportunity sente ozikozeemu ki? Ozitutte oziguliddemu abawala. Okitegedde? Tukola zi birthday ffe. Buli omu abayagala kulisinga ekirabo nze nasinza oleeta. Gwe asinza oleeta. Oyagala kakasa naye teziggwa. Buli mwezi wabayo mukwano gw'abaalina. Genda olaba rotation y'omwaka yonna yonna ogimaze ogaba birabo. Before you know it, you're 30. Before you know it, 35. Before you know it, 40. Ogamba, obulamu mbukozeemu. By the way, emyaka gidduka. Gwe gidduka. Nze sikyagana kutandika kintu nti kya myaka 2 oba oli awo ng'omwaka guwedde. Nga guweddeko. Kati guno tetwaka kutandika. Tugenda mu tetwakava mbululu. Kati guno tuli kumpi gumalako. So, kyekyo. Tunotwala personal responsibility. Engeri tukufunye nga oli mu business. Singa nkola ka business kange ne kagaana omwaka ogusooka mutera tugamba be consistent, gumirako business ogitegeere, bw'ona ogitegeera ogenda tandika ojjagala n'okumanya ensobi z'otalina kukola ne by'olina okukola. Myaka 3 4 5 business terina njawulo. Naye esobola okusasula rent, esobola okuliisa abakozi, naye sirinaayo yadde 10,000 lwentereka ku akawunti. Mu business yange nsobola nti okumanya nti kati eneekola eneegudde. Kati first today nakiri kyoyogedde n'ogezaako leero beddings enkya n'otwala n'ogezaako restaurant n'ogezaako. Kati also ekireetera business ezimu nti nyinza okulaba kati right now ne ngamba business ya beddings kirabika yeekola kati. Tewalaba mirembe. Tolabye wiki beddings kirabika njiyingire. Don't just toyingira buyingizi mu business. First of all, analyze yourself. Kuba gwogenda okubanga oddukanya business. Gwe ng'omuntu, what is your passion? Passion yo eri ku ki? Tosooka kubuukira bubuukizi business. Kuba bw'ogibuukira obubuukizi, togenda, first of all, togenda giyiza, togenda gyagala, challenges bwe zijja, tojja kuziwithstandinga. Kuba gwe wayingirayo lwa ssente. Walaba bulabi, n'oyingirayo. Okitegedde? Nti oli omuntu. Kati nze waliwo business. Newo ngamba nti zifuna manyi nze ng'omuntu sizisobola. Kuba nze Nuru nemanyi byensobola nebyesisobola. So first of all, before you get into a business, analyze yourself. Kiki ky'osobola? Restaurant y'emmere ogisobola? Me personally, I don't think I can manage business y'emmere. Emmere nga yakusaze kusala bulungi. Okitegeera. Naye waliwo omuntu gw'osanga nga ye alina passion ey'okufumba, ey'okukola ki agimanyi. Yes. Okitegeera. Yes. So first of all, manya you. Gwe biki by'oyagala nga tonalowooza na ku ssente. Gwe wennyini. Because there are times nga ssente nga business yennyini tegenda kuleetera ssente naye nga gw'obulira okyagala. Kikusanyusa. I do trainings. Zinsanyusa nzikoledde for a long time. Nti olumu nja kujja training nga tonsasudde naye nja kusanyuka njogedde n'abantu.
courses. I create courses. Zinsanyusa because njagala nnyo okuwa information, njagala nnyo okuwa knowledge. Njagala okitegedde. Yes. So, do you love it? Womala kola proper research. Kola research. Manya nti okay nkyagala. Naye kola research. Just totunulira butunulizi outside of the business. Business zonna zina emabega waazo. Womanya nti kino ekituufu kyekireeta ssente mweno business. So ekireeta ssente mweyo business okimanyi? Okimanyi omanyi ogibala? Of course it's hard sometimes abantu abali mu business bayinza obutakuwa advice naye waliwo ab'emitima emirungi batuukirire. Oyagala kola YouTube channel. Soka weebuze ku Shamim naye ekituufu sente gyeziri kikola kitya? Shamim agambe olina consistency video inozekola ki? Oziteekayo. So weebuze, are you ready to do it? So buli business gye analyzing. 3, womala. Allow yourself to start small, but don't stay small. Kakulu. Ennaku zino wali a lot of social media pressure. Nti oyagala oggulewo edduuka nga litemagana. Okange. Tokanga. Otandike n'ebintu bya bukadde 10. Okitegeera. Otandika oggwa mu mabanja g'oteetegekedde, obeere stressed. Business ojja kwatuulira nti kati etandise okwegezaamu. Lwaki? Weewola nnyo, you wanted to start big. No, allow yourself to grow slowly. Abantu bakumanyi ku business empya. Grow talina budde. Grow agenda kusinziira ku ggwe. Ate also n'ekirala. Era business era togifiirako. Sigamba nti era gifiireko. For example, yes, you have that passion for that. Oba ogambye nsazeewo okukola eno business, buli kimu nkitaddemu, maybe egaanye, ogiwadde obudde, togifiirako. You can try out something else also. Ate otyanga nakateeka sente zange muno. Mpozzi sigamba nti giveemu like 1 year, 2 years, 3 years. Ngamba ng'ogiruddemu naawe olaba nti really I've done everything, but you should have done everything. Waliwo abantu bagamba, but I've done everything. Ne tumubuuza nga talina kyakoze. Kyokoze ddala. Duuka tolibeerako. Togi marketinga. Tugamba wano mbeera ngamba abantu TikTok, social media has power. It has power. Now choose how you want to use it. You can use it to benefit you, or you can use it to waste time. But it has power. It will bring for you clients. Ejja kuleetera abantu bakumanye. Naye ogikozesa, are you taking it seriously? So, oyinza okukola business naye togi marketing ogamba I'm shy agenda kukussa obwavu. Business gikuba abantu maaso. Ate yigira ne ku balala. Waliwo bengamba okay market then natandika marketing buli lunaku ajja natugamba this like be creative. Take creativity. See abalala bo bakola batya. Be a bit creative. Market your business. Kuba kati ekisinga n'okuganya business okwatayo is marketing. Ekyo kikulu nnyo. Tusagamba nti ndi mu business naye ate amushayi so advantage of it. Because like abantu bali mu ngalo zo we bati. Togenda kubanoonya, togenda tambula kubanoonya. Bali awo. Nze ngamba abantu natandikira okukola my TikTok. I was doing them in my bedroom with microphone atenze simanyi ku editinga. So nkwata kwa simu yange tandika okwogera nenteekayo. So natandika okwogera nenteekayo. Yes. So let's use social media to market our businesses. So BossBabe community. Nze njiyita bebe anti kalindoza laavu ntono. Kabebu kakyagaanyi. BossBabe. Kati boyina okuba babe. Toli baby. Kakati. BossBabe community eyamba ki abakyala? Okay. That's a good question. So actually BossBabe community nawe nkugambye it has evolved. Wanze we natandikira sali awo mbu nina ekirooto tugenda otandika okukola bino byonna ebintu bye tukoze. Nze natandika nga nina course gye ntunda era abakyala bonna basubscribinga for that course. However we bawera kati okay when nakola course
nali saaga omuntu akole bukozi kosi agende neme kumanya kosi yamuyamba yafunawo enjawulo oba teyamuyamba so nenkola group babere ku group mbere nga mmanya also nga mbamanyi so tukola group bwe nkola group neweza abantu 100 bwe yaweza abantu 100 nefuna ekirowoozo nga kati because also njagala nnyo kubanga we are always advancing saga tubeeraawo kati tulina group tuli awo kyekiddako so nendeta ekyozo nengamba how about we save wetumala okusavinga tugule ettaka tulyawuzeemu buli omu afuna ekyapa so when I shared on that group abakyala ne bakola ki ne bakyagala nnyo ekirowoozo era ne basanyuka nnyo ate awo no we nasharingiranga nange sinnababeera sure bulungi nga omanyi nga nange sibimanyi nnyo n'ebyamataka abakyala ne babeera very excited abamu nga bagamba naye nze ndi mu kulota nga nina ekyapa kyange wansi wa piro nga abamu nga ne batandika ne bagamba sente tuziweerezaawa ne ngamba mulindeeko temupapa nze omanyi njagala nnyo okukola ebintu ebiri organized ate naddala ebyaki ebya ssente so kati ekyo ekirowoozo nakifuna October 2023 so nembagana kati tukozesa gino emyezi 3 egibulayo omwaka gugwewo we get to organize then tutandike 2024 so kati awo ne tutandika okukola research tukola tutya ne tufuna abantu manyize njaga nnyo okusoma ate manya njaga nnyo nti bwe mba ntandise okukola ekintu nga nkimanyi ne tufuna abantu aba investment clubs ne batubulira how you manage money well systems zoteeka in place ne tufuna abettaka ne tu interviewing abettaka abenjawulo ne tufuna omukyala omulungi she's called Dr. Florence she's our surveyor natu advising ebettaka biki n'abantu abenjawulo so we registered our constitution kati mwaba abakyala mwennyini abaalimu ne twerondamu ne tukola akakiiko kati akakiiko ke kamanaginga in fact ne ssente kati bino bye muwulira nti oli yadduse ne ssente kati ewaffe tekisoboka nange kennyini newe mba njagala sisobola era mbeeraawo ng'obwavu bwange bunnuma nga ndaba ssente ku akawunti kweziri naye nzirabako bulabi yes so ne tukola akakiiko kaffe abakyala munaye ne batandika okusevinga ate we batandikira nze no nga simanyi nti bajja nakusevinga nga tutandise butandise nga bakatulabe oba banasevinga maama nyawo abakyala basevinga nenga bana abakyala nga bali serious nyaati bambi so ekiseera ne kituuka era ne tutandika onoonya ettaka nga tulina n'oyo omukyala she's very experienced mu by'ettaka yatuyamba nnyo nange nansomesa ne tutandika awo okunoonya ettaka era ne tulifuna omwaka ogusooka era ne tusubdividinga buli omu n'afuna ekyapa kye n'omwaka ogwokubiri era kyekimu ne tusavinga ne tusubdividinga ne tufuna ekyapa lwakwakala abantu basinze tumanyira nnyo ku by'ettaka naye nga BossBabe community is not just about land mwine ebirala byemukola ng'ogyeko okwegulira amataka yes ate abasinga kati ennaku zino baagala nnyo kujja lw'amataka naye ate nze njagala nnyo bajje ku kwekulaakulanya kuba okwekulaakulanya kisinga ogula ettaka kuba bw'oba okulaakulanye mu bwongo mu financially ekyettaka kiba kyangu ne woba toliguze mu BossBabe community so BossBabe community is about financial empowerment kyova olaba okuyingira BossBabe community you sign up for the BossBabe money course kuyiga bya finances ate n'ekirala tugenda maaso nga tukola ki tusoma tuyita abantu b'enjawulo ne batusomesa ebintu by'enjawulo buli mwezi then n'ekirala tunetworkinga kati abakyala bangi abafunye emikwano bacollaboratinze ne bakola business bonna then of course tulina nekye tuyita BossBabe meet and greet we go out and have fun so in fact very soon tugenda genda Kalangala mu July so tukola ebintu ebingi ebyenjawulo tukola ebintu bye tugamba nti bwemba bw'omu nyinza obutakisobola kukikola naye lwakuba tuli bangi kyanguwa kuba kati n'ettaka sente zetusavinga ntono naye ezo sente wandibadde tosobola bwe nzikuwa ne nkugamba kati genda onfunira ettaka n'ekyapa oyinza okukomawo n'ozinziriza naye lwakuba tuli bangi jjukira tukwata sente zaffe zetukola ki zetugenda ne tuguzisaamu ettaka kitegeeza tulina bargaining power ate kitegeeza tekiringa nga bwe ngenda mu kampani kati ey'ettaka nengula ettaka jjukira oli aba ataddemu ssente zaaguza ettaka biki alina otuteekako ki amagoba naye wano tuba tukozeseza ssente zaffe zetwakoze ki zetwasavinze so ate also we tuba abangi tulina eyo bargaining power
So kati omwaka guno abakyala abamu bagamba ate okugula emmotoka baagala kutandika kuvuga ku mmotoka. Embagamba why not? So guno omwaka tuli mu kusevingira mmotoka, wali abakyala bali mu kusevingira emmotoka nga yetayagala ttaka. Anti kati mulimu options. Tulina options. Waliwo bogenda ogw'ettaka, waliwo abagenda okufuna amamotoka. Oyinza okujja nga nze njagala sevingira mmotoka, it is okay. Nze njagala sevingira ttaka, it is okay. Oba nze just njagala beera mu BossBabe community, maybe sinazifuna ezigula ebyo. That is also okay. Njagala just beeramu. Then tugenda Kalangala, tugenda Dubai this year, inshallah. Tulina ne umra. Ngeva mu BossBabe community. Yes. Tugenda mu umra mu January inshallah. So guno omwaka nange ngulindiridde. Omwaka guno tugenda kukola ebintu bingi nange nize, but I'm excited. Yeah. So how do you feel nga Nuru oli yali atudde mu room ye buli kimu alaba tekitambula? Naye tonkabya nakunkaabya. Gamuweddemu kati nga Nuru ali wano ebirooto owulira tugenda Dubai nga tetagenda yekka. Agenda n'abantu abo abamukiririzaamu. Bikwasa n'egundi. I know, it's okay. Ekyo kyogambye kyewuunyisa. Kyova olaba nze ennaku zino nina okukkiriza okw'enjawulo. Nti at a certain point in my life. It's okay. It's okay, it's okay. Tuli ku real time with Mimi, they don't need a Nuru. BossBabe. Kitegeeza osobola okwekkirizamu ne weetuuma ekintu. N'okibeera. So temubeera awo amaanyi ne gabaggwamu. Kwata erinnya lyetuume ogenda ddibeera. Olulimi lutonzi baatugamba nga bamaama baffe nemu n'ekituufu. Kituufu. Nti obeera awo at a certain point in my life nga ekituufu siraba nga ate ekyasinga n'okungamba I have to do something about my life. At that point I had my daughter. Wow. Charlie was at 2 years out. How old is she now? Right now she's 7 years. Wow. Nengamba no omwana wange. Ate nze nayita mu bulamu nga buzibwe nga nedda. Sagala omwana wange. I really need to figure this thing out. Oba ntya. So it's a bit emotional for me ekyo ekibuuzo ky'obuuziza nti at a certain point in my life nali ku zero nga siraba kiddako. Naye ate nembelievinga nentandika. And now nange ebimu mbyewuunya. Kati recently waliwo contract gye mbadde nina lwakwa kati bino ebya Trump byajja affectinze. Contract nga eri organization bagita USIP, United States Institute of Peace. Wow. Nga they hire me to go and train. Okitegeera. Mashallah. Nga I'm paid in dollars. No. Abakazi tebaggwamu maanyi, tuweddemu amaanyi okitegeera. Because buli lunaku wabeerayo omukyala atulaga nti kisoboka. Kisobokera ddala. Wali obaddeko awo ku zero and you get a call. Yes. Do we have these trainings? Are you available? Ne magamba ekiki. Am I available? Tugenda dde. Ngolaba basaagamu. Kugamba muli kuki. In fact mu gundi waliwo ssente ze basooka okumpa. Wallahi naye sikikkiriza. Nengamba naye bituufu oba si bituufu. Lwakuba amaanyi senga nali sibamanyi. Wanigambye. Nentyamu. Era n'olunaku lwe nali nina ogenda okukola training nga ntya ngamba ennyonyi n'enjirinya ne tukola training nenkomawo ne ngaka ninde oba bagenda zisasula ne bazisasula nentandika okuba nga ngenda nga ntraininga lwakuba Mr. Trump ono siri musonyiwa. It was a US organization. It's funded by the US organization. So because of Trump, the contract was stopped. But anyway, nebaza Katonda nti at least we are just stopping gira. Na nina wendi. Yes, nga nakituukako. Atugende Kenya ne traininga, ne tugenda ko mu Philippines to train. Nogamba alhamdulillah. So really kyengamba abakyala. I swear it starts with kwekkiririzaamu. Wetandika okwekkiririzaamu. N'okukkiriza nti Katonda ekituufu gy'ali. Te Katonda tewali kye wamukola. Kasitotula kyogenda mmuwa. Okitegeera. Awadde abalala. Lwaki gwe tasobola kuwa? Gwe wamukola ki? So it makes me feel good
it makes me feel good ate kinyongera okukkiriza nti luli nali nange siri sure ntandika nkikola ngamba katulabe but now nina okukkiriza nti kisoboka nti kati nina okukkiriza nti by the way otandikawo ne idea ye y'okusaaga nekwatayo gwe giremereko I mean we've seen so many people come up with ideas nakiremerako nekikola yes. So how do you maintain it? Like leero no wakwata ka video ko mu kitanda kyo n'enkya n'okakwata n'oluddako n'okakwata n'oluddako like what you maintaining up to by now? the way it's a challenge ate a challenge abantu bagingamba nnyo naddala abatandika ti actually woba otandika obeera discouraged n'olaba babiri ne bakulaba n'olaba 100 views n'olaba biki but olina okulemerako because with time oyiga maybe lumu oba oteekayo n'olaba akamu ne kakwatayo n'ogamba n'okatunuulira n'ogamba kano lwaki kakutteyo kati nze nzijukira we nali ntandika waliwo we natandika nga 5 oba biki kati nalaba nga video zange ezisinga when I say maybe 5 characteristics of this or 5 signs of a toxic relationship or 5 this nga ndaba ezo videos zange bwe zityo zitambula so nali nkolanga nnyo videos eza 5 things 5 era abantu abasinga nga bagamba nga bagamba Nuru ayagala nnyo 5 but it was also that so gw'otandika n'okola ekintu with time nawe olaba ekikola but lemerako of course lemerako nga also you're creative tolemerako bulemezi nga you also not trying to change things try to be creative tunulira pages z'abalala ogambe bo bakikola batya yes and be consistent Nuru zaamu amaanyi ozaamu amaanyi omuntu aba aweddemu amaanyi n'akulira ku bigambo binagamba alobedde wamu nange nenkikuba n'amala n'agamba naye ate nga yayogera nga byonna bye yagamba mbikoze lwaki ate tewali bulamu bukyuka abakazi bagwamu nnyo amaanyi anti kubanga oba okyalina oba tonnaba kutuuka ku level ekkiriza ennyo kasita whenever you feel you're doubting yourself whenever you feel like naye nga nkoze nga tekinaba kitegeeza you've not yet completely believed kitegeeza deep down your heart okyalinamu ka doubt actually mu bulamu I think kye tuba tusinga okukolako si na bino ebintu bye tukolerera ssente biki first work on your belief because belief egenda kuwa ebirala byonna nti once mu mutima I'm aligned nzikiriza nti Shamimu aba ayina kino nange nsobola okukifuna nyinza obutakifuna leero oba enkya nja kifuna okubanga omutima gwo guli aligned ate n'okugezaako okuba ne pure soul si kyangu it's actually olina kyeteekamu on a daily basis tekiri obvious sinti kijja kujja kikugwire olina kyeteekamu nti naturally ojja tunuulira omuntu omu ofunemu ka naye bw'okafuna ka nfuna engeri bw'okanyigeera we ko kabeeramu wawano ku social media n'olaba oli aguze emmotoka alonchize eno business brand n'ogamba waliwo eyagamba yagandaganda ebanage nedda bizinesi zo twazitandika abaana bakazitandika batulaga nti balina branches 5 tetukola kuba tuli mumuzanyo so you start to doubt yourself nyakuwayo story edda twage I was selected in fact fa basooka simanyi oba wawulirako Mandela Washington Fellowship so eyo fellowship nga bafuna aba young people in different countries abakola ebintu ebyenjawulo ne babatwala mu US ne baba traininga ne mu meeting ebiseera bwe try to meeting a President Obama kati batulonda kati nga basobola okulonda n'okola training also ne bakuwa ne internship naye nga abamu tebafuna internship kati nze bannonda ne batampa internship na just ngeze ku training kati nina mukwano gwange omulala ye mulenzi ne bamuwa training ne internship asigaleyo eyo story lwaki njijjukira ti mu kiseera ekyo nawuliramu ye lwaki bamuwadde internship nga mutima gwange ngamba he's not even that good nebyakola si biri awo naye nkijjukira nti nafunamu ka jealous mutima gwange naye nensaba nnyo nga Mukama let me be happy for him kyewuunyisa
when I told myself that let me be happy for them, later nange bampita ne bampa internship out of the blue. Wallahi. Either oba bali tebanse oba ki, but later bamala. Yalaba ng'omutima gutukula. Bamala. So even now, I'll not lie people nti. Ojja labo ekintu ky'omuntu. Ojja kafunamu. Akabanga ka jealous. Naye gezaako nnyo. Okarwanyisa. Ogezeeko nnyo beere happy. Because the truth is, kajja kujjako kuba tuli baki? Tuli bantu. Kajja kujulabe, banange. Ampisizaako ekyuma. Banaate yalina bazijja. Yalina branch wano, yalina branch yano. Kajja kujja. Naye try as much as possible. Gambe, you know what? I want to be happy for this person. It's actually nayo no chete kamusi changu. So yes, obachiri personal, but I would love to ask you kati ochikola otya, like, how are you married now? No. Okuva mu toxic relationship. Watya? Okutyache. Watya okuddamu fumbirwa? I don't think kutya. I think I've not yet found the person maybe I want to get married to. And also I think ennaku zino sikyendike nnyo. Oli busy. Sinti siri busy. Ana ku social media nomba manyi. Sinti ndi busy naye sinti nkiriko nnyo, like I'm moving on with my life. Nkola bye nina okola biki along the way if the person comes and I feel yo. Because waliwo abajja but how do you feel nogamba kati alabika yono? I think the heart will say. I think the heart really, yeah. But si ekibeerawo mbu nekinsuzanga seeba se Nuru. Tebakuteekako maanyi abeeka. Agaliwa. Nti Nuru tewali anteekako maanyi bayira. Bawoli kati siwabi lwaki tofumbirwa Nuru? Kuba kati kyekireetedde abaana baffe abawala obuzibu. Aba yakava mu bufumbo buno wayitawo mwa naye kati ohiirinze. Kati oyagala hiiringa okukola otya? Wandibadde ofumbirwa. Oyagala kuhiiringa okukola otya? Okubuuza olowooza ani yakugamba ne bw'onomala emyaka 5 era tebali kumenya mutima? No, by the way, first of all, both my parents passed away. So sorry. So sirina nnyo anteekako pressure eyo. Ate ndowooza nayo bandibaddewo nze kati nze Nuru, the way I live my life, I live my own life. How? Nga mi Nuru. Teria afuga bulamu obwo yadde abweyingizaamu kya advise. Tolina ba advisor ba bulamu obwo. No, you can advise, but I'm the final advisor, decision maker of Nuru. Wawe mbeera ali mu buliri bwange mbubeeramu nzekka. So we naaba njagala kufumbirwa nja kufumbirwa, naaba njagala okuzaala omwana, but you still have your one daughter. Wow. So sirina nnyo nze eyo society pressure. Ate nze by the way n'okuva dda sirina nnyo peer pressure eyo. But that's good by the way. Sirina nnyo peer pressure eyo. Pressure tutta abaana mu rehab. Nze me I live my life nga nze. So kati nawe njagala you live your life nga gwe. We can talk but tosuka. Obulamu bwange nze mbulowooleza. Yeah. So bamuyita Nuru BossBabe. Mbanno njagala owa bugenderi kati nkajjukira nti babe. Namusabye njagala atuweeyo akantu atumukyazeeko ku beyond the hijab. Naye beyond the hijab yo twagikolera bakyala basiraamu eri. Batubabuulira ebyo bye bataagala kuwulira. Bali mu comfort zone. Nagenda kizuulanga inbox yange bijjuddemu abakyala basiraamu bangi. Omwami yafa, sikola ate yali akola. Nenzeko ku kkubo, ngenzeko ku masjidi zine tebalina kye bampa. Lwaki ate abeera akola bwaki? Lwaki emizikiti gyaffe gijjuddeko abakyala bangi abasabiriza? Yes. Ate n'ekyo kiri kye wayogedde kye twatandikiddeko nti okukola nti omuntu yes ne waaba akuwadde buli kimu si Katonda. N'abaganda bagamba wano si Buwarabu nti olina ebyobugagga by'ogenda osikira. Ebya golodi oba nti famire y'omusajja yafudde kati famire y'omusajja agenda kukwata golodi we emukuwe. Tubeera mu birooto byo ne firimu olunzi tulimba nnyo ne twerabira ekonomi yaffe mwetuli ne culture ya wano. Culture ya wano egamba mukazi kukola. Gamba bwafa kiba kibi nnyo nti abaana bo babadde mu mbeera ennungi bagenda ogifuuka taata waabwe olufa nga
tosobola nabba gulya kyakulya nodda mu kusabiriza. Nze nzijukira waliwo anko waffe eyafa alamumize mirembe, naye mukyala we twalina okusondera abaana fees awo wennyini ano bazisonda gusooka. Exactly. Taamu eddaka agenda osonda ne bakuwayo ennyumba emyezi 2 ani akuzzaako omukono. Swaza nnyo kyagala omuntu akuwe just naye nga toli ku kisenge. So abaagala okujoininga BossBabe community bakola batya? Tujja batera awo enamba yange, they inbox me, they sign up for the course and they join. Osooka kusoma toyagala nnyo bantu batasomye bagenda nti sene naziriddemu ebindaazi kubanga course eyo kyekisinga actually obukulu. Manyi nti abasinga baba bajja kwagala kusavinga ttaka kukola batya kukola oba biki but ekisinga obukulu kati course eri mu Luganda mu Luzungu bambe. Kati bw'ofuna omukyala ng'ayagala kujoininga nga ne P7 teyagimalaako ng'ayinamu obusendi because tebalina wano abantu abatasomye nga n'Oluzungu talumanyi. In future maybe nja bakolerayo omusomo ogwo gw'Oluganda naye sofa eri mu Luzungu kubanga lwaki ngamba nti eri most important kuba nze Shamimu ebintu ebiri mu course eyo bibakyusa obulamu bwange. Kyova olaba nga mbisomesa, in fact nze byenfaako ennyo ne bw'ojja n'otasevingira ttaka biki manye byosobola obikola ewalala. Waliwo abajja ne bagamba me I'm already financially literate. My mind I'm like ate why are you coming if you're already nzize kubeeyungako kusonda ttaka nawulidde musonda emmotoka njasonda mmotoka saagala kunjigiriza finance. Anyway mbaleka mbagamba it's okay but you still have to sign up for it because it's actually lifetime. So bolituuka eyo bagisigningira up nsasula. Do I pay for that course? Yes. Kwata ebyokwata naye obeera nayo ani atusomesaayo kati nze nsomesa ate nebikwatika bakyusizaamu bw'osomesezza olabe babikutte. Nja kubaleeterayo abamu obibabuuze naye nga babikwata ate n'ekirala ekirungi kyayo nti obeera nayo for the rest of your life. Kitegeeza leero newemba ebimu mbyerabidde nja kumala nzireyo ate buli omu afuna ekimumakingira sense by the way. Si yonna nti ngenda gitwala mu kimu. Kati abamu bagamba nze financial abuse banayo kimanyi mbadde been financial abuse biki omulala n'agamba banaye Nuru nze limiting beliefs okimanyi bulijjo mbadde nina limiting beliefs. Omulala bana agamba nze banaye mbadde nkwata bubi ssente nga ssente zonna oluzifuna ab'ekika bonna bwenzibalyako sinako ensivinga kuba waliwo abantu bemmanyi bakola naye yaŋŋamba nze simanyi abo bagamba nti basavingidde ssente ku akawunti bakikola batya. Nze bayirawo okiraba ekirala kati sagambye nti even before 2021 we naafunira ebizibu nali nfunyeko opportunities ezimpa ku ssente naye nga bw'ombuuza nti ekituufu ssente ziriwa sizikulaga kale sente nekugamba sente kale sizirina naye at least nkulagayo nti kale nina akataka wali ninawo wano nga nawo sisobola kulagawo. Kati Nuru kiba kyekyo anti dogo si dogo by the way si dogo sente zimpita mu ngalo. Now that is a belief also. Tewali sente kuyita mu ngalo kiba mindset gwe nga weegambe nti gwe ssente Nuru olimba kuba wafuna ssente kati ebyo byogera ate by the way sente nafuna ssente sala abantu bankwotinga abantu ba social media mbamanyi no anti eyo belief nti gwe ssente zikuyita mu ngalo because by the way ebintu bingi ebikoze nga ssente okuyita mu ngalo. Waliwo ekintu ekirala kyensomesa mu course bakiyita energetic capacity nti ffenna tulina level ya energetic capacity gye tulina nti nze energetic capacity yange eya ssente weba miliyoni 2 bwe nfuna miliyoni 5 sigenda tereera ngenda wuulira nga nina kintu kiringa ekinjo kya wenzija wano ngamba oba oli awo nofunafuna ebizibu nojjukira nozigaba netuma ku botiiki okitegeera oddamu okukkakkana olinawo miliyoni zo 2 awo notereera. Ekyo kiki siddogo siddogo it's energetic capacity nti all of us tulina level
eya ssente where we feel comfortable. Kati ezo kino nkyejjamu ntya nsigaze 5 zange. Okitegeera. So first of all awareness. Okumanya nti my energetic kati right now tandika okwetunuulira. Olabe nti wembaamu ne 3 mbeera ntya. Mbanga atalina mwavu. Kati gwe olaba nti gwe obaamu ne 3 oba owulira oli mwavu oba owulira ng'otandise n'okufuna stress wakati kitegeeza kati energetic capacity yo eyinza okuba maybe nga ku million 10 maybe 2 3 kati wemba ninamu 3 nga bannange sitereera ate waliwo omulala naye waabaamu ne 3 avume kyalo okitekedde avume embwa temwagala kukola okitegedde nga ye energetic capacity y'emitwalo nga 5 kakitegeeza bw'agasukka agenda kukwata kyafugika ati olina otandika 1 okwebuulirira 2 okutandika oku expandinga energetic capacity yo kati olaba ezo training zenkugambye balinga abansasula ssente nyingi kati nange awo nali sinabazimanyi awo nakwata ssente nyingi nina ebintu bye nazikolamu era kati wenzijjukira manya ekituufu nze lwe nasooka okusuubula nanti buli kye natunulako exactly nakisuubula kyekyo era nze nsobola ddala okugamba omuntu agenda ebweru okusuubula nti neebuuza buli kimu nakisuubula netuuka kati ekampala ng'ate ndaba ate baibadde bino tebyetaagisa okitegeera ate banasasulidde byakyo omusolo yes mwekibaawo kati olaba bano abagagga ddala kati ye alina energetic capacity maybe as billion na billion watandikira osaasaanyiza wawulira ng'alinamu akawumbi kamu alaba ensi etandise okukola ensi etandise okugaana ng'alinamu kawumbi ngamba kati kangambe energetic capacity we ya buwumbi nga 10 kati kitegeeza watandika mu kawumbi akamu abatawulira bulungi yes so kati tulina kukola tutya we need to start expanding our money energetic capacity mpola mufeera mpola nti luli energetic capacity yalinga million 2 kati nina okwongezaamu at least nengenda nga mu 4 nengenda nga mu 5 so that bwemba ne sente million nga 5 I'm not very excited si kipya kya bulijjo like I'm not trying to tell everyone bana inafuna sente nenzigabagaba because now I'm starting to get used to it. Okay, so ndi omu mbayizi abagenda okubeera nga bagenda nsome ngenda kugendayo nga newemba sijoyinize naye nsome nosoma by the way nekyo nakyo gyekiri osobola okukola obukozi course notajoyininga yes kikulu nnyo so njagala kwebaza mukwano we bali kukkiriza munnange out of the blue nakwesibyekaawo abakyala eno baba bafunamu ewange eno channel yange yabakyala bafunamu nnyo era mbayiyiza ninga makano twaleko wano twaleko eno twaleko eri so tujja kuba basanyufu nga tukufunyeeko ne wali eri nakulonalo n'atuwa inshallah so abalabi abalungi njagala nammwe okubeebaza mwe bali kutwagala mwe bali kubeerako mwe bali kwagala Nuru naye we bali kwagala bakyala so yenna ayagala okubeera ng'ayingira ennamba tugenda kuba nga tugiteekakaawo wansi obeere ng'ate ogiraba tonkubira bambi bagenda kunkubira bantawaani bakunaba Nuru njagala okubeebaza okubeerako nga mutulaba ku executive media ne programs endala nnyingi eziriko tulina Beyond the Hijab kuliko Little Magic Minds eyo programu twagitaddeko y'abaana twagala abaana batandika olaba ebintu ebyabwe abazadde mulaga abaana ebintu ebitali byabwe mubawa TikTok naye nga balaba ebintu ebitali byabwe so twasazeewo YouTube zaffe tutandika okuba nga tuziwa ebintu ebirimu amakulu obadde ku executive media bagiyita RealTime with Mimi RealTime etandika ssaawa 4 ez'okumakya ssaawa 4 ez'okumakya naye mumanyi abantu be tukyaza wano era abantu baŋŋambye nti kyamimu okukyala ku programu eyo bannange oba w'amaanyi ekituufu oba w'amaanyi kuba olina okuba nga olina kyogatta ku ggwanga so musiibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.